Breaking news. Bobi Wine ebyaddala ye okutya akuwamanyi nnyo wabula ku mikutu gye agambye nti kyonna ekintukako njagala ulize buli nnyo era nkusaba like nga abasajja beetolodde ewakawe beetolodde office ye era nga agambye bw'ati alinga alama ebyaddala mawulire ate gakwasamu ennaku agamba nti kyonna ekintukako Museveni ne mutabani we bebana n'obuvunaanyizibwa. Bobi Wine agamba nti okuva olunaku olw'ejjo ewaka wange abasajja abali mu byambalo ebya bulijjo nga bafanana ngaffe ebyaddala naye nga bali armed. Agamba nti bateberezebwa okuba nti bali mu kubanga bapatrollinga beetolola ennyumba yange we bayisa wano we bayisa wali. Agamba nti tulina information nti my goodness so liking tekalompe comment Bwene agamba nti tulina information era tulina okumanyisibwa nti bano bali mu kubanga bagala kubanga batwala obulamu bwawe. Bigambo bya Bwene agamba nti nga okusinzira ku bigambo bya mutabani wa Museveni abagamba muhozi byazzenga ayogera. Agamba bagenze maaso ne babanga bakwata abantu baffe ne bakwata nabo abali mu tiimu yange enkuuma. Bwene agamba nti ebyo byonna bigeza kubanga obulyawo bitutiisa. Agamba essaawa eno wetwogera my goodness njagala ompe comment yo. Bobi Wine agamba bali mu kubanga basalako kitebe kyaffe bakyetoloola wabula tulina kye tusuubira kuva mu bo naddala nga bo agamba nti bali mu kutya. Bobi Wine agamba bano abasajja okumwetoloola n'okwetoloola ekitebe kyabwe bali mu kutya n'okukwata abantu babwe bo bali mu kutya. Bobi Wine nayogerako n'akomekereza bw'ati mu Capital Letters osobola okusomamu awo agamba nti but we are not intimidated. Tetulife mu kutya. My goodness ono omusajja alina ekibuli. Bobi Wine agamba nti batidde ebyaddala ensonga bwetyo bweri amawulire yasiga sanyu mu dakiika eziyise wenkoledde video eno ebyaddala ng'abantu ku internet bagezako okulaba nga Bobi Wine era asembeyo ng'awaga nti people power free political prisoners bwato n'agenda maaso wabula ewakaawe ate kosa ku kitebe ku office ye ebyaddala agavaayo go mawulire etegasanyusa. Njagala olabemu wano bafuuti soja bongera okubanga oboolyawo genfuna badduka abasinga oboolyawo bali mu kubanga batya ekibambulira embeera bwetyo weri obunkeke mu ggwanga bw'amaanyi ebigenda maaso ewaka Uganda mu birabo. Museveni yanyize paniki batoni amagye ogalaba ku kitebe kya NUP gajjudde embeera egenda maaso ya bunkenke. Lwaki Museveni yali ku bunkenke si ffe tuli soba ffe tumanyi kye tukola naye ebyo byonna by'omulaba akola byonna bya bunkenke. Mpulidde nga ne General Gaddafi akwatiddwa, mpulidde nti n'Akireewo General Akireewo n'abalala bonna tetumanyi mayitire gaabwe. Ekiriwo ekiti Museveni ayagala tuliyakitingire ku ngoma ze kye tutagenda muwa. Yes ffe tujja sigala tugamba twagala baganda baffe twagala baganda baffe wabweru era tujja sigala tukola ki tumupangira kye bayita akaka. Tuli soba nnyo ebyo byakola ye yenyini yapanikinze ye yali mu kutya osegedde tumukutte tamanyi kiddako tamanyi kyetuzaako agezezzaako suula bambega ne baki information gyala tagifuna abigattagatta tebigatta zezo paniki button zolaba akola n'okusalako ekitebe kya NUP n'omulaba ng'akisazeeko bataddewo amagye abawanvu n'abampi bannalweyiso ne buvaayo n'obulaba nga bukola statement ezifaanaganako bwe zityo ezo paniki button. Ekyo nkikubuulira byonna ffe tumugamba ajja bikola kubanga tumumanyi ye wakubikola era tugenda okujja mu nsonga eno nga tumanyi nti ayina bikola. Kati talina kyagenda tukola kipya yatugumbula baganda baffe abamu twabalaba nga tetunayingira na mu nsonga zino twalabayo abaafa naye ne tusigala nga tujja. Waliyo bannayuganda bangi abagenda osigala nga bajja luno olutalo Museveni taluyinaamu kye bayita control. Ffe abamukutte time eri ku saidi yaffe amazima gali ku saidi yaffe amateeka gali ku saidi yaffe n'abantu bannayuganda bennyini yeffe bannayuganda yeffe bannannyini mubbi kyatwala Museveni era nkikubuulira byonna byakola tewali wakifuniramu byonna kimulya buli nakugamba buli pesa lyagenda okwata ligenda mumulya bino byonna nga bwabikola bwe twabisuubira. Yes tewali kipya kyakola kye twataasuubira buli pesa lyagenda onnyingako ligenda kumulya buli. Nze nkubuulidde tambuza video. If Mwenda can speak like that on camera
And then the kind of demeanor he has exuded, the outrageous allegations he's making, and the chest thumping, the anger, the whatever you can talk about on camera. What happens behind the scenes there? If indeed Mwenda, like now, I can confirm he's a state operative. If Mwenda got hold of Dr. Besigye right now, we can strangle him dead. That he wanted to kill Museveni. He's accusing him of murder. Do you know how many people Museveni killed when he was in Luwero? Do you know how many people have died under Museveni's hands? Do you know that Besigye lost his brother at the hands of General Kaguta Museveni? Musasizi, he died at the hands of General Kaguta Museveni. Do you know the people who have died at the hands? You know Mamenero, how he died at the hands of your good friend, the late Mayomba, and many others. Do you know how Kaira was killed and many others? And Mwenda is here say, oh, Besigye, it's abhorrible. It's his word. He committed a heinous crime. Oh boy, he doesn't even deserve any trial, any hearing, fair trial, fair hearing. Oh, Mwenda, please, do you own this country? He's speaking as if actually the state is Museveni, the state is Muhozi, the state is Kaguta family, and nothing else. Mwenda, does this country belong to you? Does this country belong to the Kaguta family? So you think there is no constitution in this country? Even if, yes, as you allege that Besigye wanted to kill Yoweri Kaguta Museveni, don't we have a law in place? Don't we have the constitution? Isn't it Mr. Museveni who wrote the current constitution? Doesn't it talk about fair trial? Does it provide anywhere for a situation where one can be deprived of their liberty illegally? That they can be detained without trial? You have a Supreme Court decision which clearly quashed all the proceedings before the General Court Martial. And you know there are no charges pending against Dr. Kyagulanyi Besigye. If indeed he committed the murder as you are alleging, which charge has been preferred against and in which court? Even in the General Court Martial, where Dr. Besigye was dragged shortly after his abduction from Nairobi on 16th November, he was never charged with attempted murder against General Kaguta Museveni. He was never. Nowhere has he been charged with any charge of murder, attempted murder, or anything of the kind. Now here Mwenda is on camera making such outrageous allegations against Dr. Kyagulanyi Besigye. Shame upon you. On CP24, CNN and Al Jazeera, Museveni is killing people every day. He's abducting Ugandans every day. He has been in power for the last 40 years. He doesn't want to leave the seat. He's fronting his son. That's why we are in the snow, because of our country. We love our country. We love Uganda. We love our fellow Ugandans. People power! Our power! Our power! People power! This is a message to Canada. Canada, stop funding a dictator. Stop. Stop giving military training